Mbanirizaako ku ABADDE live eddoboozi ly'eggomba. This is 2024 mwaka 2024 songa za swaga soko bakolesayo mu mwaka bannange tuludde okulabibwako wano era Mukama tusobozesezza leero ne tudda buto. ABADDE live eddoboozi ly'eggomba nga bulijjo tutambula n'abantu ab'enjawulo. Omulundi guno tuyise ne mwana muwala, one of the successful kada, mwana wa buwala era ye talina kye yeevuma ku nsonga yaawo Saudi awaawo wasinziire ennyo. Mwana munaggomba salibwa mu mpenja yakuba abanyonyola ebisingawo. Njagala mpozi no bannampenja mwenna bajjukiza buli muntu ne yali ayitiddeko ku ssomero lya Mpenja Primary School Church of Uganda. Budde bwa kalango kano nzaamuka bwenye ekitiibwa. Waliwo ensonga eri mu kutambula ey'okuddaabiriza n'okuzimba staff quarters ez'abasomesa. Embeera gye balimu we basula ekaabya amaziga oba eyungula ezziga nga tebitenda batera obbigamba. Eyungula ezziga tusaba buli omu kyalina obudde bwonna ojja kulaba enamba y'essimu ng'eyitawo wansi awo obe ng'obaako ku kyotukolera. N'ensonga ya leero tuzze kubuuzaako ku mwana muwala maama. Kuli kayo. Nakomyewo papa. Nga vibe eri bweti. Wetosubira nti todde. Tebyali byangu naye twebaza Katonda nti akisobozesezza banne Mukama yebazibwe aweebwe ekitiibwa. Nsabula museko ku bannaggomba. Bannaggomba nsanyusa okubawulizaako, nsanyusa okubalaba, ndi musanyufu okuba kati ku ssaawa eno nga ndi ku ABADDE live bulijjo girabira eri eddoboozi ly'eggomba ne leero giri wano kati ndi wano gwe mwennyini gwagituddemu. Oh my God, oba tukuleke weeweereza buli kimu okikole byonna bisoboka. Bannange amannya gompozi. Amannya gange nze Nabanja Gatshot, nzaalibwa ku kalo bakayita Kanziira, ye maama. Taata wange y'omugenzi bafa kulera Yohan. Bafa kulera Yohan. Yes. Wewe Kanziira. Kanziira wagalamidde. Maama wange ye Nantale topista. Basinga kumanya mu bampologoma. Bampologoma musajja nasala Kati. Somesoole. Era anko bange era mbagala nyumba tumidde nnyo. Obatumiddeko. Tuli ku ABADDE live. Eddoboozi ly'eggomba. Ono nno gwe twogera naye abadde asinzira eri n'asaba eddoboozi mulyongezeeko siriwulira. Maama eriyo kati ogamba lyo linaawulikika. Eryange lijja kuwulikika. Nga Mukama ye mubeezi. Bano ekulikayo baby girl. Nsanyusa okulabako papa Philip. Nange okusaanya. Neebaza Katonda okuba nga nkulabyeko ge mazima. Bane nze ani alabibwako. Kulyanga ndi musanyufu kulira ddoboozi naye bonna abaana b'eggomba basinga ndabika kati obalabyeko. Sekadde kano nsaba otutumirako omukwano gwange muganda wange Ssenyondo John naye asinziira ku kyondo ky'Abawalabu. Ogamba otya ssebo ndowooza ensonga njiri bulungi sirina mbodde obukyamu. Tumiddeko papa John. Kimala. Saudi Arabia. Olina kyeyongeramu ekirala awo? Sirina kyenyinza kwongera naye kwata kola sawa yonna ojja kudda ewaka. Ate kitu kyekikoze byokubeera vice versa naye anyway. Mpozi bannaggomba omukyalo ono ova otya eggomba oyingire Saudi Arabia? Gomba navaayo byogomba birabika byali biganyeemu enyingira Kampala. Kampala naye nosooka omukwatamu? Kampala ne mukwatamu ne nkolera Nateete mala emyaka 3. Owulira Nateete abuguma? Nateete ne mukolamu nebaza Katonda nti nagwa mu mikono gy'abakyala balungi bannyaniriza ne nkolerawo emyaka 3 wano ku Nateete. Nateete mu Paka nga nze ddereeva w'emmere. Dereva akwata siteeri njakola atya? Nga obusuwani nze mbutambuza mu Paka. Bano bakwata essuwani babayita baddereeva? Twalinga baddereeva. Erinnya nooleese ppya. Naye nga mulina amannya ag'enjawulo. Dereva kati okwata essuwani nga mmeka? Nakwatanga essuwani. Kisinzira abantu mye bali bameka. N'okwata n'oyiriba mu Paka? Nyinza okutwala 5 nendeka nga nkubya akasimu mu ndegere y'endala. Nzobwa dereva wonna bukoleranga. Ningo n'omubiri guno oba wali kapote? Omubiri gwange nali nagwo. Singa nnyo bwano era nali nguyina. Ningo pepe ya mpako mu driver huyu ajja. Ne biblioteka ko. Nesawa ya kakati gwe botuuka mu Paka Nateete buuza getu yani. Bakutegeera nnyo. Manyi omwana w'eggomba. Walaayi.
webale kutunda na gomba by the way kwa buli wolaga otekako gomba ye yange gomba yeyo naffe yeyo ate era gyenzaalwa kati ova mu Nateete bwe nava mu Nateete nenyingira Nalukolongo nensangawo omwami nakoleramu emyezi ndowooza gyalinga 3 kwena nangamba Gertrude yabampitanga senga olw'abaana be nabeeranga nabo nangamba Gertrude osobola nenga Saudi baali bagitutiisa emyaka mingi ngera kutiisibwa kungi okulya byetulaba byetuwulira amazima gali nti nga Saudi tumuti nga mukambwe naye embeera gye twayitangamu twafunanga kitono wano nga kitono nnyo okusinziira ku muntu bwetaavu bw'olina okola nnyo olina okusasula rent nensalawo nenzikiriza nantwala ku kampuni etwala abantu ebweru abaana ebweru tekyantwalira bbanga ddene kuvaawo kubanga nagenda omwezi gwali gwa 7 ogw'11 nali maze okuva mu Uganda. Wow, wayina omukisa nentambula nengenda mukama nankola obulungi obutaali butini era obutagambika natuuka e Saudi nga amazima go gali nti genda gasimanyiiyo lulimi tetulwogera lwe lumu naye twebaza Katonda bw'ova eno nga oli mukkiriza ebyaddala mukama asobola okuyamba nowangula watuuka olulimi lwe lwasooka okukuba nina kyesirierabira nga ntuuse e Saudi Arabia sanga muzeeyi ng'alina ekirevu kiwanvu wekiti lulimi sirumanyi bamanyi luzungu neŋŋamba leero lubadde naye ne bannyaniriza bwe natuukayo basitayiga alina ke yagambanga kyolifa teweerabidde naawe ekyo kyolifa teweerabidde ekyo Saudi teyali nyangu kuyingira naye twebaza Katonda nti yagitukumiramu emyaka 4 saakuba 2 wakuba 4 emyaka 4 nga tokomyewo ku butaka kuno nga sikomyewo naye nga abewako bawuliza mbadde mbawuliza agida live ngegenda wafudde gundi eri waliyo mikolo noziikira okwo nga sina gwe siziise nga agida gyeri agida live kwegamba yo mutambudde ne mu lugendo lw'okuziika tuziika emikolo gyonna obadde gyonna kati okutuukako kwa Saudi Arabia bulwadde ki oba bulumi ki bwasooka okuwulira nga wakatuukayo ekyasooka okunnafuya nava eno nga sirya muceere era nga sigwagala emmere gyotayagalirako ddala emmere mbadde ndya okumala emyaka 4 nga ndi omuceere gwa boyiro ogutaliiko enva emyaka 4 buli lunaku enva zaabwe mbadde sizisobola enva zaabwe tebafumbayo ku byennyanja tebalya ku nkoko enkoko gyeri naye enkoko tosobola girya bbanga eryo yonna era ekutama enva zibaddeyo naye enva z'e Saudi bommonde biringanya bommonde nazo zifuuka enva ensujju mmwe gye mulyanga ensujju eri ffe tugifumbanga enva pojet kati ne tubiteeka wamu zenva ze tubadde tulya e Saudi Arabia naye ebigambo ebimu tubirekere mu lulimi lw'obyogereramu omwana ono w'eggoma n'amanya ate ekigambo pojet pojet simanyi bwe ŋŋenda nawe kanyonnyola kalinga nsujju kati ni bwe kati simanyi eno twakakozesanga olulimi lwe twakozesanga eno nti pojet kati simanyi oba ate bakavunula batya mu Luganda naye nga kakulanga ensujju kana oba buno obulekuleku kalinga akaleku naye nga eri nva za ddala ze tubadde tuli otuuka omutima gukulumira eka omwaka ogwasooka ogwo challenging yali etya ku ggwe koma omwana ono ali wano atanabagenda Saudi awulira Nabanja akomyewo agamba Saudi nze bannange ninako kyo kyenfunye mu Saudi agamba nyingidde Saudi mbeera ki gye ngendo yingiramu nayo obulwadde obusookera ddala muntu nti owulidde language barrier olulimi lutawanyiza ddala abantu abo ekiddako emmere yaabwe tumanyidde nnyo ffe yaffe munyige kuliko akennyanja maama afumbye empenja mu katale n'olya ettooka erinyige otuuka eritte lirabise obulwadde bwakubiri bulwadde obwokusatu bwendwala nyanguyirwa okujjanjabibwa bwe natuuka e Saudi Arabia nebaza Katonda nalwala endwadde eza bulijjo ezitamenya naye mu byonna nga ebyo byonna bikyali awo omwana asuubira okugenda e Saudi n'akirowoozaako obulowooza n'agaate mugambire ddala nga omutunuulidde saagala omutiitirire kisoboka
no wangula kasitove Uganda ngo malidde ngenze kukola byonna bigenda kwanguyira bwe natuuka Saudi Arabia nzijukira kye nasooka okukola nga nakatuuka mu nyumba y'omuwalabu bano nako airport nentuuka be bakwenonera bennyini waveno nga bakukoledde order nti ono waffe neki kituufu ogenda client wo gyali kubanga wano kifaananyi kyo bakiina ne bakunona naye bwe natuuka bwenti ne baŋŋamba naaba bwe namala okunaaba ne baŋŋamba weebake amazima gali nti papa seebaka wasula otunula natuuka misana nasooka ne ŋŋamba bwe neebaka simanyi wa wentuuse bayinza okundira nasituka olunaku lwe natuuka nakola paka lwenvudde Saudi Arabia nga nkyakola from first day okuva olunaku lwe natuuka wakutandikirawo okukola essaawa omusanvu nomanye ennaku yo natandikirawo okukola naye nzijukira bwe nali ntuuka bwenti nayimirira mu ddirisa bwenti lyali litunudde kyemmanga nenkowoola eggulu nze ndi mukyala mulokole omulokole ateredde ne mugamba Katonda wange wagamba Ibrahim ave mu nsi yeewaabwe agende mu nsi gye wamusuubiza muweeramu omukisa olwofuuse Ibrahim yes nvudde eggomba mu Uganda nzize Saudi Arabia mu Buwalabu nga bwe wagamba Ibrahim okuva eri mu nsi ye yeewaabwe ajje obuwondo omuweera omukisa ne mugamba Mukama wano sivaawo nnonye mukisa ogutaliko buyinike amiina era kati Katonda awulira essaala yo otandika okuloza ku bibala by'emikisa tebyali byangu mwalimu okusoomozebwa natuukawo omukyala teyanjagala maama we waka maama mwennyini nasangawo taata maama yazaala abaana 14 dazini namba 12 abadde n'abazzukulu 31 bali waka wamwawo bali siwala kubanga buli lunaku babadde bakuŋŋaanirawo nga tosobola kuzibya lunaku nga toli ku bantu 20 emirimu egyo oyinako akuyambako omulala nga ndi bwomu nina okwoza nina okusiimula nina okufumba mu agulimenti yo bwe wali ova wano wagitunulamu ng'ekukkiriza okubeera n'abantu abo nali nina okukolera abantu 5 mu agulimenti kimala kituuka kikyuka tolina gy'oloopa bwe natuuka nga si kyekiri kye nali nsuubira naye olw'obulumi bwe nayina nga nva eggomba bwe nayina nga nva e Uganda oba okwerwanako weerongoseeko nafuba n'enkola emyaka 4 ekyo kyogamba omwana yenna oyina okuva e Uganda ng'omanyi ngenze kukola eri teri maama teri taata teri ssenga ne bw'onooba owulira nga waliwo ekikunyize okujjako ng'olina mukwano gwo gw'okubira n'omugaba papa Philip wano mpiseewo ntya nga yalina okutaasa okugamba guma kyova olaba tubeetaaga nnyo okubagumya okubeerawo we tuli omuwalabu yanvumye neetaaga guŋŋambi gatudu kakkana era neebaza omwami John Senyondo Mukama akuwa omukisa wonna w'oli sajja agumizza omutima nga ŋŋamba gatudu nedda imo yo nga yafuuka imo nga ne bwakomawo ng'akooye alina ogitokosa abeerawo nankubirako naŋŋamba oli fine gy'oli ne mugamba wendi ebyaddala waliwo we nayitanga naŋŋamba abo abantu nkimanyi babi naye fuba okulaba ng'okola ogume omanye ennaku ye yakuleeta saawa yonna basobola okukola ekintu n'otadda waka kati lwakuba nti gondetedde mu masoka wanneerwanyeko mangu n'oŋŋamba nti gwe wagenda oli mulokole era watula mu ddirisa n'ogamba Mukama nga bwe wajja Ibulayimu naye lwaki abantu bana mwina endokoka gye mulokokera ku Kyeeyo ennaku eno ennyingi ebayitiramu ne mulokoka no nava eno nga ndi mulokole gwa nti kyekizibu ate kyenfunye naye abasinga era budde buno ntwala okutumirako namaganda yiiva kyalo ono bwadde ne waffe nga bulokole bumwambo oba njogedde bubi tebankuba kati otandise okukola ebiseera ebimu biriwo ebisinga okunyigirizamu abo abantu abangi mu sizoni ki gy'ogamba nti bannange eno sizoni yo yannyingira n'empulya ng'enzise papa Philip Gattudu tabaddeeko sizoni nti ey'ekisiibo yo tekuyisizza etya ey'ekisiibo eyo yo nali nagivaako nga sisobola nagyogera miggo buggo nazimbanga ebigere nembiteekako mu mazzi agabuguma nensiigako Simodex omugongo guno ne gukutuka nenguteekako ku kanta gwayoza ebintu gwafumba gwasiimuula buli kimu endagaano ng'ekuwa obukadde 2 bwe bugagga buno bwe tugenda okulabako endagaano yali ya 9,000
eyakujja eno eyanzijja Uganda otuukira emirimu gikaawa bwe natuuka eri nali nkolera mmeka emitwalo 15 e Uganda kumpi omwezi ku mitwalo 15 ovuga emmere mu Paka sowaani 10 n'ogenda n'odda Papa Philip nayerako Paka nga ndi wa KCC naye nga ne KCC temmanyi oyinza okikkiriza tukire yiminga sente zaffe mu kibuga bazituwe kubanga baba wayera Paka nga ate tosasula gyeziri nasasulwanga naye ng'osasula mu butamanyibwa nakoleranga mu kifo kya muntu mulala nga nze erinnya lyange mu KCC liriyo olina gw'oppikira nga nina gwempikira bwe kijja nga akutemerako nga bampako 8 osobola okwongerako 15 Lwawulira otya? Nasanyuka kubanga sente ezo nali sizikwatangako. First ebyaddala nali sizikwatangako. Tokwatanga ku mitwalo 9. Sizirabanga. Zatuuka mu ngalo zo zatukira ku simu. Sente zange zonna bazimpa mu ngalo emyaka 4 nga nzibawa buwi ne baddamu ne bazisindika. Wena boziweereza eno. Sente yange bagimpanga nenjibala bwenti. N'ogikombako. Ne kawo ne ngamba mukama nkwebaza zituuse. Ekyenda kyo. Ekyenda kyange nga. N'ogamba kati kigende ekigomba. Nenkisindika ne kijja. Mu kusindika kwa sente tofunye ko buzibu. Bambeerera abasajja, omusajja yali azisindika yambeerera omusajja omulungi. Sente zange zonna yazisindika. Teri 10 kyemmanja mu Walabu. Wow. Kitegeeza. Shukrani habibi. Ebyaddala. Shukrani habibi byebiki. Munnange neyanziza mikwano gyange ekyo. Nange nyinza okukyogera nti bannaffe mwebale nnyo. Arabian shukrani habibi. Bwe nino kigamba. Ebyaddala. Amazimagale nti. Bale fubeera na mukisa. Emirimu gyali mingi naye banjagala. Yeri Sara kati omwana yenna ava wano omwagaza bw'atuukanga bwati mu kiyumba teyeebaka adde mu ddinisa nga gwe walimu. Gwe kyoba omanyi ensi gye tugendamu y'abasamize eri ewedde emirimu. Newankubadde basiraamu. Tondetera ate abanga okwogera basamize mu ngeri etya. Gwe kyoba omanya bali abantu basamize Saudi Arabia basamize. Newankubadde basiraamu. Okusamira kuno okwaffe kwemmanyi. Nalabako ebyaddala nga kituufu basamize. Abaana babadde bakugamba. Abamu bayina bye bafukirira ne bakugamba nti mu ekimuli ekyo kyo teekwa. Tekibulwako mazzi. Je nina okubanga ndabirira. Okitegeera. Munzikiriza zaabwe. Naye nga gwe kyoba omanya si bangu. Kati bwogenda nga toyina Katonda weesingana bikulemye. Kwigago bwatuuka kuno ngoine ekyambalo kya Katonda mu nnyumba ya Mwalabu luyimba lwonna. Like nze puddo nimba Bobi Wine. Nedda mukwano. Nenyimba musango. Bayimba. Okujjako waliwo abasobola okubanga bo bayina chance. Naye nga kiri haramu. Gwe bw'oba oyagala okusinza Katonda omusinze. Ffe twava eno nze nagenda okuva eno nga nina kye nayiga ne ngamba kati nze ngenze Saudi Arabia kukola. Mwe bwe maliriza okukola emirimu gyammwe nga nnyingira wali nga nsaba. Osabadde osaba busabi okutali mu kuyimba. Oba oyimbidde mu mutima kiri gy'oli. Naye kuno okuyimba. Naye bino bagenda kukugoba. Haramu. Wavayo ng'ekkanisa ogimanyi. Kati ogenze kuyiriba kukola. Kati kkiriza nti nagenda kukola. Katonda waakulaba. Emyaka ena sifulumye bweru. Gula omutima Katonda wagufukirire. Kitegeera. Papa Filipo nze nvudde Saudi Arabia nga simanyi nti n'edduuka liri wali. Tufulumangako. Ndi mu kiyumba emyaka ena. Bwe baba bannyambyeko bagenda kuntwala ku shopping kuleeta bintu bye ngenda kuleeta. Ne neibawo oyinza obutamumanya. Kitegeera. Kati gwe bw'oba mumanyi onaddala abaana abalokole bensinga okugamba. Tuve eno nga mwoyo yalinnya. Moya akusudde eddalu. Kuwogera nnimi mu nnyumba y'abaana. Bagenda kukugoba. Kuba mpuya mbanyagala nyimbemu cheza mama. Bwe nfana cheza wange ku mutima. Kamu earphone zo kyereze mu kutuuko. Kubanga omanye ekyakutwala. Osindise Ssente Uganda. Bazirese emyaka enero zisanzeewo oba obadde olina engeri gy'ozikolako komandi. Era mu komandi eyo tolina muntu weno Uganda gwenza gamba nti bannayuganda babikuzanyira ku ssente yaffe. Ogwo eyo gisanze eri safe oba naye bakukyankalanyako ng'amaziga gamu getuwulya mu baana abamu. Omwaka ogwasooka ssente zange bazirya ebyaddala. Emitwalo 9 emirundi 12 bazirya. Tewakwatako.
ng'abantu bange ebyaddala ne bazirya omwaka ogwasooka naye emikutu gino egya social media tugikozese bulungi gwe obulamu bwo bujja tufuliddeko emikwano nze nebaza Katonda okubanga ku ssaawa eno ntudde wano social media papa Filipo wali tomanyi Emadi nga tamanyi Salongo Semata ye yali amanyi naye mu myaka giri egy'obuto eno mu bukulu takutegeera bonna nze nebaza Agida live yafuuka family yange nefunako emikwano social media nebeera baganda bange nebeera mama nga mukubira akasimu naye mama mukazi mukadde nze lastiboni we ali myaka 8 togenda muyingiza mu kino ne kino ne kino naye sente zasooka amazima gali nti brother wange ye yazirya izo nazirya yangamba tukole kino bwe tutuuka eri mutubalira nnyo abantu be Uganda abagezi tubaayo Gatrudu tutekewo dayale Gatrudu bwe tukola kino ne kino kizaala bwe kiti ng'owulira ekyenda kyekyo senga kyozebwamu ne kitandika okufulumaka mu kitundu kiri bwe kiti nkutte dayale ya bukadde buna tugitaddewo mmanyi nina abaana akasente kano ke mugenda papa Filipo kenkuwa akagendo za mugenda kujjangamu ontereyo fees ogenda kujjamu ompereko maama kwabera we kiguddewo nze zino zenziramu kola zibere nga zikola ebirala n'olumu yebere enkalira yange abaana bangi abakaaba bendabye nga ne bannagomba mwe bali ninako bennalabako naweereza brother we Ssente namuzimbira akayumba bwe kati naweereza omuntu we Ssente ngulira poloti namugulira mu lutobazi naye kati bwe mube engeri kale tetugenda banenya mu mbeera y'amagye mbeeramu bw'omusaba ebifaananyi akuwa bifaananyi ebyennyini mwayiga ekintu kimu nsonyiwa okuteekamu oli munnayuganda era tuli bagezi ekyo kyokka kyekisinga tuli bagezi oba nga butokota bro namugamba ne mugamba mperezaako ku bifaananyi bya dayali nangamba akayumba kaako ebyaddala nga yaŋŋamba atadde na seeta mukono ng'ate mmanyiwo wakola owulidde yes nanteerawo bulungi nnyo dayale naddamu okusaba ebya fridge eyakamwabiri saagirabako ebifaananyi naye ngera n'ogamba kaŋŋume kasa wa Luganda ne mugamba nsindikiraako wakiri tulebereko kye twongeramu Nankyaawa amazima kati simanyi gyali era akuwulira buli zintu wakomyewo sente zatu simanyi oba n'okuwulira awulira naye nga sente zo zatwawula sebo nno w'ekitiibwa yali sente ezo nze nkulabula wenkusangira ekifaananyi genda kukindaga bwe tuvaawo nja kikulaga kuba nyinza okuba ntambulatambulaga n'omusanga miliyoni zaffe ezo sebo zisoba mu 10 bwe mugwako bwe nti atuddizeeko 5 okitegedde bale bantu mmwe abalya akasente k'abannyinaffe baganda baffe ababeera ku Kyeeyo si kintu kirungi bayita mu kunyigiriza owulidde azimba ebigere amenyeko omugongo n'asigako sima ya simudex abe ng'akola okuva fasidero yatuuka ku mulimu omukyalo ono ng'ayimirira akola n'atuuka n'okwegayirira okutuulako wansi nga tekisoboka nodda ku ssente ye miliyoni more than 10 gwe n'olya sebo ne weeyagala n'ofumba obwongo bantu mmwe temuli batuufu era mu ssaala eno eya Ibulayimu ogambye ya Ibulayimu kandi kati nze waffe eri gyenva waffe gyenva tetugisindika Ibulayimu twogera direct n'omukulu nze omukulu njogera naye ne mugamba sinnakugaana buli muntu alina enzikiriza kati nze muzikiriza yange mutuma butunga nti nti ani amala ddiiro eyo nti jjajja lubowa munnumire n'amuluma tulirako ku baana bankuba Kyeeyo mwenna we muli awulira muli bazira nina obulumi nze neebase ku kapeti emyaka eno kapeti enkalu eyekyewoya nga n'ebikabedi kava abasinga babimanyi ba Eva Namaganda babadde bamanyi ne lwaki bakubonereza okutuuka kwekyo olw'emitwalo 9 gyakuwa no oba gobadde yagala kubako biwundu byonyiga ng'owulira ofa sisobola kubanga biwundu naye wali abaavu ogwa mu mbi ne wabeerayo abagagga naye gwe kyoba omanya nti ffe twagenda tuli bakozi totunuulira waawe ngenda kugwa tunuulira nnaku yo gy'olina yeggomba nyinyusa ssaawa 8 byo ebyokwebaka ku mufaliso naabijjukira ddi ngenda kuzuukuka ku 10 kati kapeti oba njebaseeko kiki olw'okuba okola omu kiki ekikwebasa 8 ya nakeeranga nnyo olina okukola wakati ewava bagenyi kyayigahuwa n'abeera kyayigahuwa
nze mbadde nfumbe chai gahuwa yaliko entangawuzi oba yaliko mulala siini chai abeera chai gahuwa zibeera mwanyi kati omuwala butasobola kunywa chai nga tekuliko gahuwa bbali wale era mwezi ne mwanyi ezakase eri ffe tubadde tuzisiika ne tuzikuba ne tubeerako ebirungo bye tuteekamu gahuwa yina okubeerawo namwandu ekakomo ngaasubiddwa mbadde njamukoleo ka gahuwa naye yanfaako bambi gahuwa mwanyi mwanyi egahuwa chai gahuwa naavuga omugenyi olutuka ka chai gahuwa naye mbadde nkola ebyaddala Eva asobola okubuulira kuba abadde Robina Nakabugo asobola okubuulira mukwano gwange Nakabugo so badde tukola ebyaddala Nakabugo nakugamba sooka otunule kyendiko n'omugala Robina nange laba kyendiko ewaka abasajja nga basobola okujja abaami ne bajjanga 20 bonna oyina obafumbira n'abakyala munda gye bali nze najja nenfuna ekizibu muzeeyi naafa 2021 taata afa muzeeyi we waka naafa nakola nga mulwadde ne mujjanja nga taata wange ebyaddala nali mwagala kubanga yanjagala nakatuuka kyalo we yali tanjagala naye nga taata anjagala ono wekirevu gwatunyonyodde yanjagala ng'omwana naafa ate nanjagaza n'abaana bazaala naafa nakola okumala emyezi 4 nga siwummula ng'abantu tebava waka bajja bakubagiza bayina okubeerawo kubanga etteeka ligamba omukyala bw'afiirwako omwami myezi 4 nga tafuluma mu nnyumba okujjako nga mulwadde kati manya nti bano babadde alina olambula bayina mulambula naye mu byonna Papa Philip ninako we nayita Bobby yayimba n'agamba pise mu biwonvu na migga nawe wawulira ku biwonvu ebyo nga nina okulaba nga nkola nnyo mbeereko kembeera nako nentuuka ekiseera emirimu ne gifuuka paati ku bulamu bwange sawa bweti nina okola bweti omuwala bumwebaza yampa wifi weyagadde myaka gyonna ekyo kyotto kina kyambeeza mu nnyumba ye kubanga ne bwe nabeerangako wempita nga ka wifi kange weekali nga nteekako kyentaddeko nennyumirwa nenkola emirimu gye nokola ng'oli mukakamu waaw kuba wagenda n'ennaku yo ate n'ofunamu challenging gye yafuuka essanyu nti emitwalo 9 sigikwatangako kati omutima ogwo ne gutuula mu mazzi ne gukakkana ate kati ogaseko wifi owulira ebife gomba ogudde kwagida live nga papa nsindikira geetu leero tutaddeyo ku YouTube nze nsookayo n'olumba kasawundi sikawulira omukolo gwa Ivan leero bannaye bonna ngose buliro ngulabye sempijja nze ndi sina kyenyenza bagaba basajjamu mukama yabazi amen kati tulina Nabanja amaze okuteekateeka bamufeza ogusooka era agambye sipowa kanyingira oguddako biko ogwokubiri gwe gubanga steba tiketi ye yokubiri ebekuzza nogamba kati guno gwe gulingo gwange ogusooka mwako ogwo gwasooka gwannuma ebyali ebyaddala nakogga tolaba nti ndi munene naye nakogga akasente ako kannuma kubanga sina kye kokalaali kakuluma sina kye nakakolamu naye bwe namala nenzibuka amaaso n'obwongo neŋŋamba kati ku ssaawa eno ŋŋenda kuzeetegeerererako nga ggwe omuntu mwaka ogwokubiri nenjuwa matiriyo ewaffe Gomba neŋŋamba kati kye nina okukola bannange mbabuulira bakadama bannange mu nsonyi okozesa erya bankuba Kyeeyo ffenna omukisa guva waka ndowooza tukyawulya eddala lumu totukubya miggo ojja bagamba ogambye baani bakadama woba okoma kikole bwotyo kubanga waliwo bankuba Kyeeyo abali South Africa bosi bakadama ffe tuli bakadama kati twalira ddala omuliro gukolerezaawo naye ku ssaawa eno bakadama tuli b'amaanyi n'okusinga abamu abali awalala abadde ki kadama mbuulira oli w'amaanyi mu ngeri etya kati kankubuulire ondaba ndi mu nnyumba nkolera emitwalo 9 sisasula wadde ekizigo sisasula wadde engatto bakuwa buwi ezange bwe zijja 9 nkisindika direct 9 twali kavaako kati ate ono omunkuba Kyeeyo omulala alina okusasula wasula alina okwegulira ekyokulya kati awonze wenkusingira mukwana naye ate abayi kati nkyogere bankireke kireke ekyo ansaba okuddamu okubategeeza nate mwenna abali kwagida live eddoboozi ly'eggomba bava mu bitundu byonna sigenda kubitemaatemamu okuva mu Uganda ne bweru wa Uganda
nsaba bakowoola tulina omulango ogutambula nga ffe bannagomba ddala abasomera Empenja Primary School Church of Uganda era essomero lyasomesaako omuyimbi Ronald Mayinja. Essomero eryo staff quarters eri bubi ekituufu kifulukwa twagala kubalimba tusaba obuyambi buli omukyalina akireete oba olina mbuzi nga gye tunaatunda tuggyemu emitwalo 7 eginayongerwako tuzimbe staff quarters abasomesa basula kuba gavumenti ye deploying obu deployings nerekaawo ensonga ezimu tezirondoola naye tusaba RDC omulimu guno mugubeeremu RDC w'Egomba tusaba LC5 w'Egomba tusaba MPs w'Egomba mwenna bakansala ba LC chairman mwenna ab'ekitundu ky'Empenja mwegatte wamu nammwe mu omulanga guno mugukwatireko era omulanga guno gukulembeddwa pulezidenti w'ekibiina ky'abaana b'Egomba atwala bannagomba bonna omukulu Ssaalongo Ssemata munnagomba mukwano gwo omubwati ekyali wange ow'okuli kyaliwo oyo alwanya entalo zo oyo n'olumu nalaba okaba ng'ofukamiro ga papa ndi kusasula ki ngamba mentero gamba nti mbwene ekoze etya papa alwanya entalo zo musajja oyo mukama muwekya oyiwa site papa agamba nedda kambeere behind the site abo banziza amamanyi obulumi buli obusooka ayagala bukwerabiza amazima gali nti natuuka n'eŋŋuma nenzijjukira gye nvudde wajje wava mbadde nkyagamba abaana bankuba Kyeeyo twagala okubeera obulungi yes naye ne bw'onookola otya nga mamawo tannabeera musanyufu oba taatawo akatono k'okozeeko muweeko ekitono alyeko asooka asanyuke kuba Philip mama wange musanyufu yatema emyaka yasala ekigambo onjogeza ebigambo bitategeereka okutema kulala era Nabanja akasooka tumaze okukateekako natulika nenkaaba kubanga ffe tulina gye tuvudde ewala ennyo mukama gyatujje wala natulika nenkaba papa ebyaddala netema omulango omuwalabu nambuuza geetu kiki najja ne muwahaga eyo omanyi okukuwaata omuntu n'omuwa akafuba ngo kituufu ky'omuwa akafuba nga kyekituufu ne mugamba maama webale kunsasula akasente ebyaddala nambuuza kiki ne mugamba ennyumba ya mama wange wano weetuuse abaana basinga tebalaga babosi baabwe olunsi bwe bamanya nti olinawo kyokola olunsi bayinza okuyisa obubi bayinza okuttirayo naye nze twali twafuuka ng'oli mama wange mukwano gwo kuba katoyise mu mwaka ogwokubiri geze mu gwokusatu ng'akukkiririza ogwokusatu bwe gwatuuka ne mugamba mukwano bw'oba tompa kamu 10 sikola nawe kati awulo linnyo mu ntamu anti nteekako mukono mupya nogamba wano ekataba kamu 10 sikola ku kyendabye emirimu gyalinga mingi Egomba banaatwala mayiti omukazi n'akampa bambi simu ennaku z'omwezi 25 mbadde nfuna akakadde kamu emitwalo 2 ne ku Krismasi wakafuna baamala kunsasula 3 n'endyoka nkomawo nga tewandowooza kale ebintu biveeko maama omukubira kasimu njagala feeling ya maama ebi ku ssimu maama mukubira essimu maama ennyumba bwe yatuuka ku plate Uncle Ssemata yakirirayo tebyali byangu munagomba naye bwe yatuukayo ng'ewaka mama yasimba pasikalamu nga n'ennyumba tennabakomererwa ng'ewaka walungi buuza Uncle Ssemata ng'oyinza ogamba wabeerawo abantu naye nga n'akasolya tekannatuuka nebaza omukulu bakungalo nadi Uncle Baku tumutumireko ffenna oba nze nzekka mutumiddeko Uncle Baku ogenda kunzikiriza mutumire Uncle nkutumidde namubonyaabonya nnyo Uncle Baku enzigi ziri bulenga nazikozeseza bulenga nadduka emisinde Uncle Baku leero byagenze bitya wali dduseeko Egomba ne tulaba naddukayo omwami Emma ekiriri nkutumiddeko mutabani wange akasente bwe nakasindikanga ne kava mu mikono gy'abalala ne katuuka ewuwe ye yakwasaganya ebyokuzimba byonna amatiriyo nankwasizaako kubanga ennyumba nnene yateekako ekisenge ko tunaasula fe abagenyi ennyumba ya bisenge 6 5 tugenze ddi tusuleyokko ne bwe mugamba leero tusobola osimbula asireero ebendabenda kale anyway mwana muwala ebyennyumba biggwa lyerimu ku ssanyu lyogamba nti nze lyennina mu bulamu bwange eryamaama mwebaza nengulayoko ne ku kapoloti akalala akakonga akange wow
Nebaza Katonda nkoze bulungi. Obutagambika. Saudi Arabia sijevuma. Era ogamba mwana munagomba yenna ali eyo. Osobola. Osobola. Omulamu gwo gwosobola. Osobola. Era gwe kikuleese wano. Nawe n'okyukirako. Kuba kati bo. Kusaawa eno. Ne wankubadde 10 terisobola kubula musama bannaye. Naye luli muganda wange ngene 5 gigaana. Anti oyina n'abaana. Naye abaana abange nebaza Katonda. Basoma. Babadde basoma emyaka gyonna. Omukulu ayinako watuuse. Ne bamuddako balinako watuuse. Bakazi bakulu kati myaka 19 plus. Mukama mwebaza ku lwekyo. Mukama akusobozeseza naye nga wazaala okyali kaana kati. Byebyo. Bebi nga bigambo byogere eby'abaana bali bakuze ate gwe okyali supunda. Kale newe ndatumirako omusajja akabaka tebitenda Rogers. Bw'oba kaki. Bw'oba bannaffe abakyali eri. Okubonabona si kufa. Yentandayo. Naye ekikulu mu byonna. Ojeeyo ki? Tugenda kubikubuuza. Ku ssaawa eno. Papa Philip nsobola okuwa amazinga tutuuse Gomba kubanga weewali we tutuula. Weewali we tutuula. Munagomba oba nkuba Kyeeyo yenna agenda okulaba katambikano. Nkusaba nti guma ne wankubadde oyita mu mbeera eyo. Sigamba nti nayita mu birungi byerere. Obalaza olugendo olaba olugendo. Nze natuukako n'okwebakirako mu ttooyi ebyaddala. Ng'okooye. Ne nkubira Nkosemata ne mugaa papa. Mbadde neebase yankubira naye nga ndi mu kulongoosa. Oli mu toilet. Can you imagine? Ekifuba ky'omunda mbadde nsitula gas. Mbadde ntikkula box 30. Ebyo si byambu naye ninako n'abajulizi ababadde babiraba. Babadde ku lusegere lwange ba Namatovu. Namatovu nkutumiddeko. Namatovu Jane. Yes. Mwana w'empenje oyo. Mbaagala nnyo mikwano mwebale kubeerawo. Mukola WhatsApp group za mwezi kuba kumana kubagumya. N'okubira Nakabugo nagamba leero nfudde n'omugaaguma. N'okubira Grace Dubai nakugamba maama nkoye. Grace wona woli nkwagala nnyo mwana wange. Yo dota wange. Dota Grace. Grace. Amazima gali nti banzizaamu amaanyi. N'oyongera okufunvuwa. Tukole emikwano egigasa. Lunaku ki? Nga tutunatuka ku mikwano gigasa. Lunaku ki lw'ojjukira? Trying moment gye watuukako n'ogamba bannange okugeza senga nga oba wali obikiddwako omuntu yenna mu nnyumba gw'oyagala n'owulira nga olunaku olwo muntu kikukali gwe bali bakugambyeko nti eggombe waffe tufiiriddwa gundi akadde ako kakwisa kati. Omwana wa Florence Zalwango yankubawona era ndowooza lwe lunaku ziri nnaku nga 2 lunaku emmotoka lwe yatomera omwana w'omuwalabu okwo kwe kusomoozebwa kwe nasinga okufuna e Saudi Arabia. Omwana wa mukama wo emmotoka emutomera ngoberera Papa Philip natema omulango gw'omuganda yennyini guli ogwa ddala nakaaba ng'omwana mujja mu mipiira gya mmotoka. Olunaku lwali lubi. Omwana agoberera ati ntwala kasasiro twali mu kisibo ntwala kasasiro mama watudde wali munda mwana yajja ekyali kya myaka 3 kijja kingobera nakisanga kibebi naye nga kinjagala natuuka naafuka bebi wange era nga nze maama we nembeerawo nga ye dota kati bwe nali nfuluma najja nangoberera saamulaba motoka nemukuba naafa nabatwala yenna nga anuuse gw'owulira obudde obwo olabirawo omulabu nti kati afuuse akaaba neekweka ne bajja ne banzijayo nga bagala kusiba kukola ki? Poliisi yajja okunona naye be nali nkolera baali balungi soka baali bakulu mu magye ne babagamba no Gatruda ayagala nnyo omwana naye n'omwana ne bwe yava ku kitanda yajja abuuza geetwaliwa nebaza Katonda nti bw'otuukanga mu nnyumba y'omuwalabu omwana ali ku Kyeeyo mwenna sooka onoonye obunafu bwa waka bw'otuuse kigenda kukuyamba okukola emyaka gyonna. Obunafu we natuuka mu maka gali nanoonya obunafu nti bw'amaana njagala abaana baawo bonna oba bakyadde oba bazze buzi nga ndi mukwano gwabwe ngwa yoyo yo omuto baali bamanyi kubanga namuweekako ne ku mugongo nga dota wange ebyaddala nga ne bw'aba abuzeewo nange mpulira bubi. Namba 2 mukadde bwe nazuula obunafu bwe nze mbadde mukola ne massage magulu gazimbye maama nenganyigako
ebyo byanjagaza abaana b'omukadde obulamu bwabwe bwonna trying moment ejo watuuka ko bakulwanira nakuwayo ku tipu nakuwayo 10 nakuwayo 5 nakuwayo 2 ekyo kyanjagaza bwe natuuka muzeeyi taata bwe yafa ne mmanya nti ono gwensigadde naye tanjagala ne ntandika kukola biyina kunjagaza mukadde obongo buno obuyiiya obujagujagu nkoze ntya nze nga nkeera ne mufumbira ekyenkya nenkireta nze nga tebanzuukusa buli kintu nga nkikolanga bwe nina okikola nga naye kyenjagala kimu tubeere n'emirembe ewaka ampe kyenjagala naye afune kye era omukozi yadda mu makaago ayina okuba nga amenyeka nnyo kubanga ebintu bye nakolanga kizibu kyakubiyiya nagezaako okuzuula obunafu nembugezaako nembukwata obunafu bwabwe nemmanya nti wano nina kubeerawo nga ndi mulamu kitegeera nenjagalwa abaana bonna 12 n'abazzukulu baako akakadde akasooka kowawuliramu ako ko kaali kanzise kubanga namanya omwana w'omuwala bwe wafiira nange ngenda kufa gabama nga mpulira kyekiriwo naye mukama nakusobozesa namba 2 omwana wa mami Florence zaalwange obwo bwe bulumi bwe nasinga okuwulira kubanga mami nze nali namusiba ku Kyeeyo yali yayagala dde okulunda ne mugamba maama twongera okukola tukyalina bye tubala kati teeberezaamu aka kaseera naye neebaza abaana ba Agida mwenna mukama bamperekye musinga okwagala amiina papa Philip anko Semata Emma mukama bawo omukisa kye mwatukolera sina kye nyinza bagamba si kyekyokka mwayimirirawo ku lwa Lilian mulamu bannanga abaana ba Agida ebyo byonna mubadde mubikola ku lwa Gatrod gwe mutamanyi gwe tutolabanga nako gwe mutalabangako nembaguza abantu bonna be naleeta mu Agida ne mubaagala mukama bansasula ekyo era mikwano gyaffe ntwala akakisa kano tumirako mwana muwala Lilian yani Lilian tushabe mukyalo oyo mutumiddeko ntumirako Zaalwange Florence nakimanyi nti Zaalwange mukwano gwange ukakasa bwe mbasigamba nga leero nkugambye Zaalwange mwebale tubeerera wamunda nno era yampaako ne ku switi nennuuna wakukido naye lwakuba omutwalo gwagala okutwawula baba ayinamu omutwalo mugamba agunsindikire bwe guba nga gwagala bbaawo twali tudde ku mmeeza wakeyogo nengusasula ogera gumpa enkolagana neddawo bwe baba nga waliwo ekiriwo kale no Zaalwange Florence nkutumiddeko mbone waliwo kakwano kaffe ka Jennifer kamami kanga kato kale engeri gy'olyogedde kandireke ffe tumuyita Jennifer. Oh my God, maama nkutumiddeko akakyala ako oyo manager nti yabadde akwata akasimbi ka geeto nga ndi Saudi Arabia ngate bijjo tangamba oyo abadde akalisivinga yakumba bumbi ebya buluko maawo kati nti mu ngeri enjawulo nyagala okuyozayoza mwana muwala Nabanja kulikayo emyaka 4 si byangu naye ebirungi byofunyemu n'okwagaliza kweyagaliza abanaggomba bagende bakole abaana bakole ssente gye ziri papa Philip ntutte abaana ebweru siina kampuni naye nze bwe nazuula nti kampuni yange gye nayitamu yantwala bulungi nabawaayo abaana obujulizi bwe buli ate bakoze abalala bakomawo nze nga nkyali nayo tugende tukole bagende bakole mazima amatuufu kubanga ebyokulabirako weebiri okomyewo oli mulamu olina kyolagako maama musanyufu nalabye juzi ne kasola mwakanyizeemu papa Semata kimala twake waffe kumba kati muli masanyalaze omunene amatalo olowooza nga ameka 10 bweddu Allah sebo aji salamu alaikum webale byonna byokolera omukyalo habibi olwala bulunta wanya mbadde nkyaddayo okomye oli mulamu wenna wuyonyirira okitegedde tubadde tubulamu kimu kidala naye ene tetugendayo netujja kwegamba ebibala weebiri saagala baggwemu maanyi omwana ali ena ng'okolera emitwalo 2 ng'okolera 10 Saudi Arabia ssente weeri ate ekirala kati ebintu byagolongoka tuyina Asani ali Dubai asobola okugobera ku bintu ebyo Sempijja Asani ali Dubai manager wange yogera ne munnagomba kubanga kyetusinga okwagala nti tweyagaliza nkwatagana bw'oba togenza Saudi osobola okugenda e Dubai abaana we bali abasobola okuconnectinga n'ofuna akasente sente gye ziri bannange bw'oba osobola okugenda okola genda okole tukyuse ku bulamu muntu kigosu kale bantu kiboyagala okusembya okutumirako ngenda okutumirako era wetereze bulungi bakulabe na bulungi nze nga tonatumira kasoko tumira tebitendwa Rogers nange mutumiddeko
Musajja wa Kabaka woli wonna omutumiddeko nnyo tumiddeko we bali kuyimirira mulimu gwa Liliya ne Mukama kuwe amen watubeererawo nnyo nziramu okutumirako omwami Wamala Moses Mukama kuwe kyosinga okwagala paka sina kyenyinza kugamba ow'ebbendo bendo nga yeetubira eri mu gunna buzibu kyo nange papa wamma kutumiddeko mukwano gunna njiwulidde Emadi nkwagala nnyo tano papa Filipo sina kyenyinza kugamba omunene omusembeyo kabadde kakodde kwagala nnyo nina abaana ababeera ku lusegere lwange nange ninayo abaana ababeera ku lusegere lwange Grace Nakabugo Namatovu Tina kutumiddeko tutuletedde obuzibu tutubona tetumutumidde nze mutumiddeko ex-Kadama mukwano gwange papa namwana oyo bannange amazima gali nti neeyanze okunkyaza ku Agida amina Mukama abampeere kyemusinga okwagala mwe bali kutwagala nina omwami eyambulako bamuyita Franka Serubiri wonna wooli papa nkunoonya ebbanga ddene njamu kunoonyeza naye twali etaaza okukulabako nga tetunaba kutambula nga tonaba kutambula kale mwena bannagomba bannange nga bulijjo ng'era kadde keeko Mukama tusobozesezza kusinkana ku mwana Nabanja Gertrude Nkuba Kyeeyo oba Kadama tumiddeko toperavu ex-Kadama ne yekka yali successful ng'oggyeko ggwe era ye twamuteekako ka successful tumiddeko ttaano wange abadde ku kamera bannagomba mwenna batumidde munna ebule n'ebweya sina kyeyinza bagamba nebaza naawe ali awo atulaba obudde buno ekizibu kiri eki oba ekirungi eki kyenkwagalako subscribe spread this message to everyone tambuza vidiyo eno etuuke buli wamu ne bannampenja mwena nyongera okusemba ebajjukiza ti tusonde tuzimbe empenja gwe mulamu oguliwo era kyekintu kye tuli mu kutambuza Mungu abankumire atakumira mpeera bye bye assalamu alaikum